Inza butamu invitinga mulwanyi munange ajalabe enkuba y'abazungu kuba amanyirido kugezaako kuba Afrika nenga ndi mulungi nnyo kuba abazungu abamulema inaye by the yomu kwaba abagamba nti batukubire naye ate challenge eriyo nti yebwane butuna amaloba kubagamba nze nange nkukube ngize kujjako umusipogo ne the being in MMA the other side was kickboxing. This time around it is not kickboxing, it is MMA. Bumara guangula ku muzungu irata gota tietaga na gwesimbamu abamanyi bumanya nti itajja gusobola kuba nze style eno yange. Yes. Agenda kujja gambe nga woguwangu. Muteke wo nakiriza. Why not nze ndi mulwanyi kubanze mayinja kudda mungu wangule. Muliva on the other accident ya happening last time. Tichitegeza all the time accidents zibawo. So chiri yajjanga accident tachitwalanga tetachimiriza nyo kula nti abenge awangula fight. Yes, yajuwangula, but this time around is MMA. Yakusaba ogwokubiri notya. Ajje mu cage kati ajje mu cage kickboxing twagereze twagala kuteeka mu ebirungu ebingi. Yayagala ekigo kijja kubeera muri mpozo okuluma kwe kutalimu ate ekigo kyayagala muri mu ekiri. So ajje baba nsobola leta kyasobola wakachibo mu obusembayo ngalabe emidali ejo diri maso mbwempani golola mwinvitinga ajje alabenga abensumika bwe basumika ekintu kino ajja ayongera ku experiencing ekigo kye kyatera okukozesa but this time around amanye nga bwe bakikola bulungi. Ndi musanyufu okubeera wano mwe n'okwogerako nammwe mwebale kumpa akaganya kano n'okumpuliriza kuva gyendi mu side ya sports. Amanya ndi Titus Tugume nga champion mu kickboxing, but this time around it is MMA style. It's a mixed martial arts. Kickboxing ngeli under mixed martial arts, so it's a different game, but it's a different game, but a fighting style, which is dangerous but unique. Dangerous but unique. In fighting, it is dangerous. It is entertaining people, and it is very, very unique. This time around, we see we are going to fight in a cage. Tugenda kulwana mu cage nti abamu mubadde mubiraba ku channel ezenjawulo nti balwanira mu cage, babalokingira mu cage, you two fighters ne referee bebalina okubeera munda. Wangula yafuluma n'abatawangudde ekitegeeza bakoze ki abasigaddemu. It's a full contact nti mujja kulwana buli kimu bakyetaagamu apart from maybe kwata ku private parts the sensitive parts nenga tulina okulwana tuwangula buli ngeri yonna, elbows, knees, okutuga byonna mu ebiri. It's a good style and for self defense to us. Ekituufu kiri nti natandika omwaka guwedde nga ndi mu kwetegeka ate kirungi nnyo nti muzeeyi yatuguddewo nti kyongedde okumpa amaanyi kwongera okuba nga neetegeka ningamanyi nti all in all fight erina okubaawo. So ndi mu kwetegeka nsuubira ogenda kutuuka ku lunaku nja kuba amaze okwetegeka obulungi, si very fit for the fight. Soko kunyonyolemu obotu okutemetemeremu opponent wo ayimiridde atya ne bannayuganda basobole okumanya okusingako kuwalina. Opponent wange okusinga simmanyi nnyo kyamaanyi naye manyi nti mulwanyi abaddemu abaludde mu field nga alwana, ate nange ndudde mu field nga alwana era okumukyuzinga kuba the best fit in me bagenza okulaba nti mulwanyi asobolera ddala. Naye kyemmanyiko okusinga nti
ku style ya wansi eya MMA y'okunyola manya kukwata bana whatever nakukolera ku style ya wansi is good and I'm good up, so meaning kijja kuba kirungi nga mu defending bulungi nga ate mukubira waggulu kuba nange site agamuwa chance kubanga asobola okunteeka wansi. I'm good up and he's good down, so I have to defend myself on that and I win. Fight ya kigendera ki modali. Yeah, it's nga bw'ola wanti it USA versus Uganda. It's a continental fight, meaning it USA continent versus Africa continent, and it's going to be the first title of MMA in Uganda. Yes. Wali olwanideko Mumpuku azin mukeji nalengerwa ndimo kwewaabwe USA nerwa kwa guno omulizanyo twali tunabagula 5 twena bo bagamba tanazanyirako mukeji and when they don't have it here, but nali narwanira mu kwewaabwe. Style eri wagivuddemu oba ogenda kubona yazizana kickboxing. Bwe bagamba MMA etwala style zonna naye kati wano bamanye erinnya erya kickboxing nti kickboxing nenga all styles combined in MMA, meaning osobola okukickinga the way we've been kicking in kickboxing, no kuba ne punches, yet you are doing grappling okutuga n'ebirala byonna ebigenderamu kwegamba kino kyeyongeramu uko ddala kuva like ku 20% to 100%. sisi egenda beerawo ku lunaku nga omukulembeze atadde amabaala abandi agadde okujjukwa sooka watemeetemera n'ensasula. Ebyensasula sofa management yange yebukwasaganya nga nze ng'omulwanyi nze ndi mu field yange ya training. Sofa sijja kuyogerako, maybe I have a team here, my managers here, they can tell you about that. Naye nze kyange kyakwetegeka bulungi n'okubayita okubakoola nga mbayita nti kwolwo lwennyini muzeeri we yateekako nti lwe tulina okutandika okusanyuka mujje tutandika okusanyuka ffena kwolwo ku lunaku kwolwo kwoto spa wano e Munyonyo. Kwoto spa batagimanye eri located nga you are heading to Munyonyo from Gaba Road side. Awo weeri fight wegenda okubeera ekifo kinene kiri ku lulengo lwa nga bw'omumanyi nti Vegas nga bw'omugiwulira eri oba nga bw'omuba mugiraba nti ejja kuba fight y'amaanyi na spaces mweziri mujja kwespacinga bulungi fight esobole okubaawo. So abo kikwasaganya ebya ssente biki n'ebigenderako, it is the team, the management team. Yes, manager Kayinga. Round zigenda kubeera mmeka? Round we're expecting to do 5 rounds. 5 rounds of which but each round that we're taking up 5 minutes. Yeah, that is in MMA style. That's how we do it. MMA, if it is 3, you do 5 round. That is 15 minutes. Then like me, I was going to do 5. It is going to be 5 until to 5 rounds, then to 25 minutes. Yeah. Yeah, kusokera ddala anjagala babuulira nti Titus Tugume fight gyagenda okulwana ye Munnayuganda asoose ogirwana mu Uganda. Teri muntu mu Uganda yali azanye fight eyo. Enteekateeka za Titus ze twasobola okutikka coach okuva mu America era yajjira ddala wano Uganda n'amalawo wiiki 3. Abasinga baamulaba wiiki 3 ng'ali mu mutendeka style of play. Kubanga omuzannyo gwa ntiisa nti bw'obaggalira omuntu mu keegi ne bateekako ekkufulu abantu batya nnyo. Twali tulina okuteekateeka omulwanyi waffe asobole okuba nga ali ready. Kati omulwanyi waffe bamaliriza okubeera ready, ffe nga management twalonda Vision Autospa okubeera venue yaffe. Nti kati Autospa si eri enkadde abantu gye baali bamanyi. Autospa kifo kigazi nnyo olw'ensonga ya security n'okwerinda eby'endwadde. Nti nga twagala ekifo ekiri open ng'ate kigazi. Ne tulonda Autospa esobola okugiramu ddala abantu abasukka n'emitwalo 2. Nti kifo kinene nnyo. So twalonda Autospa, tujja kubeera n'emmeeza, tujja kuba tubabuulira ssente mu time egenda okuddako kuba fight ya nnaku z'omwezi 25 omwezi gwa January. Ng'enkya egenda kubeera public holiday, kitegeeza nti obeera n'obudde obutekinga all night long olaba fight ng'enkya omanyi nti it's a public holiday. Twalonda ekifo kino
era tujja kuba tubabuulira ssente ez'okuyingira, ssente meka ez'emmeeza. Ebyo tubadde tukyabyesigalizza tusobole okukola okusalawo okutuufu ku ssente, kubanga abantu babadde mu lockdown, tetwagala tuseere nnyo bantu balemesa. Naye tujja babuulira price y'emmeeza, tubabuulira ne price ya individual ng'omuntu akola ki, ayingira. Security ejja kuba nnungi, tetwagala abantu beeraliikirire, kubanga ekintu bwe kiba nga kya UPDF bwe bakirimu, kitegeeza security ejja kuba nnungi. Major Muganga is my name. I'm managing Tugume in military side. For the purposes of security genda kubeera waguruguru. Kurwensonga feba nanyiri security. We have to provide security to all Ugandans who will be present on that function. So tubakola mwena ku lunaku olwa Tugume Titus fighting an American guy ajja kujja wano. Titus si mulundu gwo gusooka okulwana mixed martial art azirwanyeko mu nsi ez'ebweru, naye mu Uganda badde tenakola ki, tenatuukamu. It will be a big chance for Ugandans kulaba abantu balwanira bate mu cage nga Tugume akuba ki America. Mweke kasa yagirwanako mu Las Vegas ne wano mu Uganda ajja kukikolako. So kusasa security kiri guruguru, buli omu ajje security kweri. Thank you very much. Belts zino nga bwe muziraba nasobodde okuleetayo ebitini ku byendwanidde bino ebintu babirwanira ate training nga bwe training wano ku autospa bayira bikanzu okusebona abeebase abakyali mu mulembe guli bajje training wano ku autospa tujjemu ebino ebirwadde ogenda okutuuka ku lunaku nga toli ki nga ngujjemu ebyo ebirwadde tibiriiwo bireke tusumbuwa. So gino emidaali tu training nga bwe training wano ku autospa ntugirwanira. Gino emidaali gyonna giri international, USA, intercontinental, twagirwanira wano mu Uganda, Greece. So ndeseeko bitono musobole okulaba ki at least what I show so far, nenga tubirwanira nitusobola obifuna. Era tiwaliko kyesaalwanira oyingira ring nowangula, bwoba tuwangudde tubasobola kikowa. Era mujja kukijja kusinzira, era mujja kulaba fight eneebaawo, anaaba bawangudde agenda ogenda n'omusipi naye asubi agenda okuwangula of course yenze nga nyina gundi audience eno yonna egyempiters baana bona abandaba fight tujja giwangula. Asinza butamuyinvitinga mulwanyi munange ajja alabe enkuba y'abazungu kuba amanyiridde okugezaagezaako ku Bafirika nenga ndi mulungi nnyo okuba abazungu abamulema. Naye by the omu kwabo abagamba nti batukubire naye ate challenge eriyo nti yebwane bwe tunaamala oba kubagamba nze nange nkukube ngize kujjako omusipo ogwo. The being in MMA, the other side was kickboxing. This time around it is not kickboxing, it is MMA. Bwemala guwangula ku muzungu era teetaaga nagwesimbamu abamanyi bumanya nti itajja gusobola kuba nze style eno yange. Yes. Agenda kujja gambe nga woguwangudde muteekewo nakkiriza. Why not? Nze ndi mulwanyi kuba nze manyi nja kuddamu nguwangule. Mu live along the other accident ya happening last time tikitegeeza all the time accidents zibaawo. So kiri yajjanga accident takitwala nga takiyimiriza nnyo okulaba nti abenge awangula fight. Yes, yagiwangula, but this time around is MMA. Yakusaba ogwokubiri n'otya? Ajje mu cage kati ajje mu cage kickboxing twagirese twagala kuteekamu ebirungo ebingi. Yayagala ekigo kijja kubeera muri mpozo okuluma kwe kutalimu ate ekigo kyayagala mulimu ekiri. So ajje baba nsobola neta kyasobola. Waka kibo mu obusembayo. Ngalabe emidaali egyo giri mu maaso. Bwempani golola. Mwinvitinga ajje alabenga bensumika bwe basumika ekintu kino. Ajja ayongera ku experiencing ekigo kye kyatera okukozesa. But this time around amanye nga bwe bakikola bulungi. So mwinvitinga ngenda kumana invitation card ngeri documented bulungi nga mwinvitinga akole ajje ku fight eno alabe bulungi mwena VIP. Fight gye mugenda okulwana eriko weight. Eriko weight. Ozanyira mu weight. This time around ngenda kuzanya heavy
kuba we do balance oyina tuzanyira mu weights nga 3 osobola okusala osobola okubeera mu comfort yo osobola okulya no weyongerako oli ansingako weight ali mu kusala nange ndiye tusobola okusinkana somewhere so that at least wabeko a bit kgs entono zinabanga zisingako nenga tusobola okusinkana tusobola okumeeting omudali yagulina yeah of course omudali yagulina but the gwange bwaba agulese wano akasa bana Uganda mukuluno taddayo nagwo mbasaba kumpagira abana Uganda yona we muli nensi yona kuba abalabi bange abasinga oba bampagira nyoto abasinga n'abamuna bo tubali mu Uganda mujje mwongere okumpagira we munabeereyo ne team egenda okujja mu different countries kujja kulaba guno omuzanyo being gugigenda kuba guzanyo bw'omulondo ogusooka mu Uganda mujje mu mayinga tobuwanguze baffe ate mwongere okunsabira obuwanguzi tubeerere ddala nabwo mwongere okunsabira mwongere okunteekamu amaanyi agampanguza